ntya oye kanjira nfumba kali kwa yadde anganje okufumba chai mufumbi ayidde tamunywedde obuji katikangolewo kawu okomyewo obadde mandinyala kulwayeyo mama enkuba okimanyi kyetonya enkuba yo nnyingi ebigato byonna bijonjobadde ogambye ogenda kumala eddakiika 5 ziwezeza wasawa namba mufumbi ekyayi ayidde amanda gaweddeko kusigirya ebyo nagamba tugula gasigasi era kyayi sigenda kumusa nedda nakugamba weganya naddala katukuŋŋanya sente tusobole okufuna abasigasi siko waŋŋamba kati ate munaye olowooza nganaganyi nga ziri awo kuteremu kubutunda kwagobalenako obutunda buleke njagala kwanguwa omusajja ngambye waliwo kapikafu kebaleese njagala genda kasiba yingini kagize yingini era ogenda ngenda kukola munange wabula bannanga abafumbirwa tuyina ennaku ate kiki nekunaku nga luno lwabagalana era ogenda kukola uliyawawo so olunaku lwabagalana olunaku lwabagalana kakati naffe tukyali ku lunaku olwabagalana tetukyayagalana twagala wakyawagana tulinde olunaku lwabakyawagana ate lutya lika naawe abannange mutudibizza baba kutudibya mazima banno ku lunaku nga luno bagendako autu bagulya bannaabwe ebirabo namutwala nalya ku kintu kyatalyangako namutwala nalya ku fiisi olina ekintu kyotomanyi ebyo byabali abaana abakatandika laavu zaabwe byabayekwana bwekwani naye kati ffe tuli myaka 10 era kyokolaba zaabwe tezikaddiwa ezirwa ezaabwe baba batandika butandisi bekwana bwekwani naye kati nti mwami gundi ate yatambudde ne mukyala we bagenze mazima namyaka tugenda mu 10 twetwalangako yadde wali nti obande ku kyennyanja tetugenda ku mbaga bulijjo embaga ebayange tetugenda ku mikolo okwaba enyimba eziddwa tetugenda nazenaku zabagalana no atabyabagalana kyekyegamba biri byabali baana batandika laavu abantu abakulu ngenda kukola kakati nze nsiibe wano mpubaalire wano ate obawubadde kisigenda mulange ngenda kupakasa tudire sente zalibadde zetwalikozemu ebirala ate tuddemu ebyo ebyabeekwano obwekwanyi teka naawe kati ndoza ngendeko ewaba bannakamya ekyazaamu engendayo muluzisirata egenda omulabeko okoleki naye biri byowesibako ebyo byabali bano abatandika simanyi bahayi dia switi yati naye nti mukyala kigozi ne mwami kigozi twabasanze ku Valentine simanyi bagenzeewa sideka naawe leva bebambala obujolobero obwo ne bagenda abatandika obutanzi naye si mu bubi njagala okitegeere bulungi ezo sente zetwaliyonoonye tuba tugenda zikolamu ekyamagezi ekituyamba awaka kuba kati eyo levo yaabo abeekwana ffe twakola ki twagivaako dda tetuyinza kuddamu ebyo naawe nti abantu abakulu nga n'abaana bamanya nti dedi ne mami bagenze simanyi mu Valentine tibagenze mu Valentine kati kolako oti kanziruke ngende nsiba akayingiriko omusajja ngende nsiba akayingiriko omusajja tujja kusisinkana kyayi muleke kyayi muveeko muleke transport Salongo